bali eyo namena basaba ongere tukwatirako mukama alibawo omukisa abaana bamwe mwenna badde mbasaba nze ne baganda bange bano mutuweereyo tusome kwena ekitabo engato baga seti penso peni so pena twade tusaba kyolinawo kyonna kasitotuwa fetukikwata tetukigaana oba inayo penso kalamu kyonna nezibe 15 mutwalo zonna tuzaniriza tuzigatte tuzitemetememu tulabike nga naffe ffenna tugenda ku sukulu. Metandikira Bongo Live oba ku MR Live kwe tuli. Mwana wa Katonda ali eyo bw'otulaba nga tuli ne baganda bange bano okuli Jordan, okuli Sechewa, okuli Wycliffe, okuli Martha, okuli Bill na buli omu yenna omanya nno kye tuba tuleese mu meeza yaffe oba kye tuba tuleese mu maloboozi gonna g'ogenda owulira kiba no kya kinnonnoggo nnyo nga kiwooma okukirako omubisi. Mwana wa Katonda ali eyo tamuyazeemu okutandika naye ffe tetunnaddamu kutandika ssomero lwa nsonga tetunnafuna byetaago, tewali kye twaguze ne school fees. Naye mwana wa Katonda ali eyo mu mulanga gwaffe tukukoowoola nti mwana wa Katonda bw'oba olinayo peeni, penso, olupapula oba kiyite ekitabo olina 96, 46, 42 zonna tuzikiriza wano olina sente enkalu oyagala osobola kusasulirako omwana omu, osobola kusasulirako abaana babiri, osobola 5,000, osobola kubakyalirako n'obalaba, osobola okulondako abaana 5, baana 10 n'obasobola, osobola 15,000, 1,000, 2, 3, 4, 5, 5 kitundu, 10,000, 30,000, 20,000, 60,000, 7,800 zonna z'osobola tuzaniriza ku Metandikira Bongo Bongo Charity Foundation tuzaniriza. Baganda bange bano tuli abaana 15 Metandikira Bongo Charity Foundation begenda okuzaayo ku ssomero abaana 15. So kyemba ntegeeza nti buli mwana asasula 3,300 buli omu, buli golaba wana abaana 15 tuba tusasula wamu wonna nga twagenze ne tukalculatinga nga zonna sente wamu twetaaga $1.4 nga togaseeko requirements. So ate nga tulinamu ne baganda baffe abapya okuli Wycliffe, okuli Usina, okuli ne Sechewa. Abo nno bo beetaaga registration, beetaaga uniform empya okutandika okusoma sako ne school fees. Naye gwe mwana wa Katonda ali eyo osobola ogamba osobola uniform yokka oba gwe n'ogamba nze kya registration mukindekere ekyo kiwedde abo abaana bagende baba registering ku ssomero batandika osoma. Mwana wa Katonda ali eyo omutima oguwa n'ogwo ogutawa jawukanira ddala, era omutima omubi n'omutima omulungi ogw'omuntu ategeera ekintu kyamunira nagyo jawukana. Omwana wa Katonda kiba kibi nnyo kusanga abaana nga baneeno nga tebasomye nga be bamu ku bo bakuba obutayimbwa ku kyalo, abayingira mu kikomera ky'abandi ne bababba ng'omutima waguseeyo we twali tukoola emiranga nga gino tewasituka naffe. So kijja bba kibi nnyo Bongo Charity Foundation okulemwa okutwala abaana ku ssomero naye nga ensonga eremeseza nti tetwafunye kintu kyonna. Ate ekyo tekisoboka nkimanyi kubanga
bantu bangi abatutegeera era bantu bangi abayongedde okututegeera. Mwana wa Katonda ali eyo ow'omutima omulungi naawe ow'omutima omubi, wadde nga nze nsuubira nti mu nsi muno tewali alina mutima mubi, just oli akyessaamu nti nze nnyina omutima omubi. Mwana wa Katonda akwatiddwako, osobola okujja oba osobola okuweereza kyonna ky'olina ku nnamba zaffe ziyitaawo, n'otuwaayo ka donation konna k'olina, oba osobola otuweereza message ku email yaffe eyitaawo wansi, n'oyongera n'oteeka obuweereza buno ku ddaali eriddako. Eno side nyinayo Wycliffe n'abalala bonna bagenda sooka batubuulira amannya gaabwe, kye basuubira nga bazzeeyo ku ssomero ttaamu eno, nawe ki kye beetaaga ttaamu eno okusobola okuddayo. Tandikire eno ntandikirewo eno ebali abatono naye bagamba majority is better than minority. Kale katutandikire eno gye baliko ssebo. Kale ssebo Oli bulungi ssebo? ndi bulungi. Amannya go? Wycliffe Shema. Osinziriddewo? Ku Labongo Charity Foundation. Wavaawo? Ku street. Wycliffe, oyagala okuddayo ku ssomero? Bonna ddayo. Ki ky'osuubira ky'ogenda okukyusaamu? Ngenda kusoma bulungi, nsome bulungi, nkulembere abaana bonna. Kati ki kye wandisobodde okugamba omuntu ali eyo akulaba okusobozesa okugenda ku ssomero osobola obbasinga? Nange basuba ne banyaba batulaba, mbadde mbasaba nze ne baganda bange bano mutuweereyo tusome. Kwena ekitabo, engato, baaga, seeti, penso, peeni, sopena, twali tusaba ky'olinawo kyonna kasita otuwa. Ffe tukikwata tetukigaana. Osobola n'obituleetera wano wennyini we tuli ne tukulabako n'okulabako. Nze ndowooza nti omuntu ali eyo oyo atoola Katonda amulabanga ekintu eky'amaanyi nnyo, kuba ne Bayibuli etugamba toola olifuna. Buli weeyongera okutoola, Mukama agamba nti buli woowaayo nusu 100 bakikubisaamu ennusu 1,000. Kitegeeza bw'owaayo nusu 10 nno oba weeyongeredde ddala okufuna esente ezisingako ku nusu 10 ky'oba owaddeyo. Bw'owaayo 1,000 Mukama agamba akukubisizaamu n'oweza 10. So baana ba Katonda abali eyo muweeyo. Simanyi kiki kiremesa kuwaayo, naye tewali buli muntu ku nsinziira yasobola okuwaayo, kubanga tewali agamba mpuno leeta obukadde 10. Ffe Labongo Charity Foundation n'okuggyako obuzzi wano eno mu biseera bino n'otulabako wadde tolina kyoleesa, ekyo kimala. Anko wange asiiba kibagamba nti gwe newoba toyina jangu. Abaana abali wano eno, Shamira, Kasimu, bonna abato beetaaga omukwano gw'oyo omuntu asinga. Weewaawo gye baliko Joseph? Kale naawe gye baliko? Jordan, oli otya? Gye ndi naawe oli otya? Olamu mu kutambulira buti? Tambulira bulungi. So weebaze abatukwatirako taamu ewedde okuddayo ku ssomero. Bwe batyo tutwale mu maaso. Neebaza bonna abatukwatirako okudda ku ssomero ne mutusobozesa okusoma taamu ewedde. Naye nga mbadde mbasaba neno taamu mutuyambe tuddeyo ku ssomero. Omunajja Mukama ajja baddizaawo. Mujaba mutukoledde kinene nnyo. Bwe batyo Jordan yeewa abagambye buli mwana gwonna atuukako bonna bakaaba omulanga gwe gumu. Egwe mwana wa Katonda ali eyo kiba kibi nnyo. Nyongero kibagamba nti okusanga omwana nga Jordan ono nga maaso eyo ali ku kkubo agamba nze saasoma
ayetise migugu naye ate nga chance yaliwo ey'okusoma so baana ba Katonda mutukwatireko weewaawo gye bali ku ssebo Aina gye bali ku ssebo amannya nze Wasago Barnes. Wasago owulira otya nga ozeeyo kusomera? Mpulira bulungi ate bw'otaddayo ate ekyo oba owulira otya? bubi. So kubiriza abantu abali eyo okwongera otuyambako tudde kusomera. Tubasaba abantu abali eyo mutuyambeko tuze ku ssomero. Oba olinayo 50 bitabo, pensilu, peni, laba, bangato byonna byonna ffe tetugaana. Wow. Shamira, lebaleko nnyabo. Gye baleko nnyabo. Naye gye bali ku ssebo. Yogerako nnyo gye baleko nnyabo. Nawe gye bali ku ssebo. Amannya? Nalukwago Martha Mukisa. So kubiriza abantu abali eyo twongere tukwatirako. Mbasaba mutukwatireko tusome. Oba olina kitabo, oba olina penso, oba olina 10, oba olina 10, leeta tetugaana. Weewaawo. Gye baleko nnyabo. Kale gye bali ku ssebo. Amannya? Ashiba Nambwina. So kubiriza abantu abali eyo okukwatirako tudde kusomera. Kubiriza abantu abali eyo batuyambeko kusoma. Oba olina kitabo, oba olina tipi, oba olina reeyo, tulwaniriza. Wow. Sachibo, gye baleko ssebo. Kale ssebo naye gye bali ku ssebo. Amannya? Bampita Sekyewa Alvin. Alvin, osuubira boddayo ku ssomero? Taamu eno kiki osuubira ku ssomero eryo? Nsuubirayo okusoma okuyiga okukyusawo nga bwe mbadde ndowooza mu mutwe. Wow. So kubiriza abantu abali eyo batukwatireko tuddeyo ku ssomero taamu eno. Kubiriza mwena abali eyo abatulaba. Nange mbadde nakava ku street nga neyunze ku baana ba wano ku Rabongo Charity Foundation nga nange njaga kuddayo kusoma. Nga nakeeyinga ku baana ba wano nange ntandika okusoma. Oba olinayo penso, kalaamu, kyonna n'eziba 50, 1,000 zonna tuzaaniriza. Tuzigattegatte tuzitemeetememu tulabike nga naffe ffenna tugenda ku sukulu. Wow. Kyakuwashirafu Johnny Kabito omusajja omuto. Gye baleko ssebo. Gye baleko ssebo. Kale ssebo. Oli bulungi ssebo. Ndi bulungi ssebo. Amannya? Amannya gange nze Kyakuwashirafu Omubwati. Omubwati? Naye akantu omubwati nga mukwagala nnyo. So kubiriza abantu abali eyo bongere tukwatirako. Kubiriza abantu abali eyo basobole bayongere otukwatirako. Ayinayo 5, ayinayo ebitabo, penso, 10, byonna tubyaniriza. Weewaawo. Gye baleko nnyabo. Kale ssebo naye gye baliko. Amannya? Namuganda Winnie Omubwati. Omubwati. So weebaze bonna batukwatirako taamu ewedde n'osobola okusoma. Ne taamu eno bongere tukwatirako. Nebaza abatukwatirako taamu ewedde netusoma. Neno taamu tusaba batukwatireko. Oba olinayo kapenso, kapeni, seeti, kitabo, toilet paper, laba. Oba olinayo n'50, 10, 3, 1,000 nazo tuzaaniriza. Weewaawo. Gye baleko ssebo. Ayina gye baliko ssebo. Kale. So kubiriza abantu abali eyo okwongera tukwatirako. Abali eyo namena basaba mwongere tukwatirako. Mukama alibawo omukisa abaana bamwe mwenna. So kubiriza abantu abali eyo okwongera tukwatirako gwe kennyini gwabagalawo ne program. Bakubiriza mwenna abatugoberera
abatufollowinga mwena musobola otukwatirako. Twetaaga okudda ku ssomero nze ne baganda bange, tetunabafuna requirements, tetunabafuna school fees, netubadde tusaba mutufuneko ku school fees. Twetaaga penso, twetaaga ebitabo, twetaaga kala, twetaaga rubber, twetaaga peni, twetaaga rim ne school fees. Badde nsaba mwena abatulaba musobola tukwatirako. Sikadde nze Elijah, mweraba.